Kakati abaami baba lyazamanya naye nagamba abakyala ku Masjidi Nuru namwe kyembagamba nti obulyazamanya bw'abaami mubugumire mukole obuvunanyizibwa obwammwe. Bwe mumala okukola obuvunanyizibwa obwammwe Mungu agenda kubasasulamu ate bw'abaami Allah agenda kubabonereza olw'okuba lyazamanya. Omwami agenza ayenze buvunanyizibwa bwa mukyalo mufumbo okwekuuma aleme kwenda. Toyinza gata ayenga bwafulumye mulabye ayingira mu nju eri kati nze naye kanfulumire wano nange nyingire mu nyumba eno. Obuvunanyizibwa obusudde Allah agenda kubonereza mwembi, abonereza oli n'abonereza naawe. So nga ate gwe singa osigazza obuvunanyizibwa obubwo n'otuula n'otayenda oli yandisigadde ng'alina omusango gwe ogw'obwenzi naye ng'ate gwe togulina. Allah bw'aliba avunaana oli gwe tagenda kuvunaana. Omukyala asinga obulungi ku mulembe guno ye mukyala omugumiikiriza. Wama yulaqaaha illa sabirun. Teri agenda kuyingira jjana okujjako abagumiikiriza. Mugumiikirize. Allah jalla jalaaluhu empeera ze yaziteekateekera abagumiikiriza. Yatuuka n'okubeera nga atulagira ensonga eyo mwemu ku ssuula ennyimpi wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr. Kulaamirigana kukubiriza abantu bugumiikiriza. Omwami akola bw'ati noga nti ekyo kankigumire okugenda okunyumya bbaawo ku nsulo ne ku luzzi ne ku lumbe kyonna kyogenda kufunamu akyali bbaawo okyeyanjula nti ze ni mukyala seeka. Kati ku lumbe wennyini ewammwe woli kweyanjula nga bwoli mukyala seeka wabadde awo nongeya oyita kyagula nnyama gwe mulaba oyo agenda nagula ekota y'ennyama tumufumbirawo yeka ate mugezi agigula ku mande mumufumbire daaku wange kwota y'ennyama. Akati gwe naleeta ebbaafu namba eya mukene nagibateera awo era mama lumu namufumbirako mukene ku daaku kata munjuweko. Akati musajja wattu ngenda okujja ku lumbe ewammwe nga sikyayala ogenda okweyanjula nga sikyazitowa. Abakyala mbeere bagumiikiriza. Obugumiikiriza bwe mugenda okubeera nabwo Allah jalla jalaaluhu agenda basiima. Nakigamba mwannyina z'omu nga bamuzizzaako atabuka mugamba beera mugumiikiriza. Allah agenda kusasula mu bugumiikiriza obwo. Nangamba seeka omutima guganye koze sitaani yekuganye. Sitaani yekuganye. Kyoba okola va ku street tambula oddeyo ewaka yingira mu nju yo otuule funa wuzu yingira otuule kwata Qur'ani osome saba Allah akuwe saburu obugumiikiriza. Ogenda kugumiikiriza bulungi leero n'ofuna obuzibu n'enkya naluli ewiiki eggweko otereere. Obugumiikiriza Allah agenda kuwa ekirungi. Nagandi kati tebyandinumye naye kati munnange bamugulidde kino konze nkugambye gumiikiriza. Naye obufumbo bwali bumumenya bwamala emyezi 8. Omugole ng'alaba bw'omusajja si standard ye kubanga yafuna kadiguli ku IU ate omusajja ndozoba yali wa senior 2 oba 3 nagamba nti omusajja si standard yange. Myezi 8 n'agenda. Myezi 8 bwagenda omukyalo omukulu n'asigalawo nga yaliwo. Nebba kati yamugulira akamotoka mulaba ina akamotoka kavuga. Era lumu yampita ewe nali mpitawo actually nga simanyiwo. N'atuma omwana nagamba yimiriza emmotoka eyo nti hajati akuyita ngenda okudde babega mulaba. Nagamba seeke waffe weewano jangu tulabeko seeka. Seeka ebigambo byo byampa amaanyi neŋŋuma nti omunene yangulidde n'emmotoka. Oli anyooma omusajja teyasoma naye omukyalo omukulu baawe amuyitaani
omunene yangulidde emmotoka. Kati oyo omukyala ajja kubeera mu mirembe gye, era mbategeeza ti kati oyo omwami ajja kulwawo okuwasa omukyala owokubiri. Bagamanye nti abaana bayaaye. N'olwekyo bwe wabeerawo ensonga yonna, mukyala gwantunuulidde, gumiikiriza. Kyenjagala okutegeeza nti Allah jalla jalaaluhu atugamba nti wasta'iinu bisabri wassala. Bw'oba olina obuzibu bwonna bw'ofunye, weeyambisa ebintu bibiri. Ekisooka obugumiikiriza, okusiba omutima tegubaako kye gukola. Siba omutima, omubiri guno tegubaako kye gukola. Bw'omala swala. Ebintu ebyo bibiri bw'onaaba obyekutte, obugumiikiriza n'ofuga omutima guno nga tegusobola kulagira mubiri kukola nsonga yonna, n'oyongerako eswala, onaaba owangudde.